Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Naye ekirala likinga video. Kati olunaku olwaliro waliwo omwami eyambuzizza ekibuuzo wano. Waliwo omwami eyambuzizza ekibuuzo nti kiva ku ki okubeera n'omukyala n'otuuka essaawa n'owulira tuyagala mutunulako, tuyagala kkooneko, n'obeera awo ng'omukyala akutuuse nga toyagala na kulya bintu bye. Ekintu kino nno gwakibuuzizza kimanye nti basajja bangi bali mu mbeera bw'etyo. Osanga omusajja ng'alina omukyala ewaka nga naye omusajja yazira dda mukazi we nga takyamukwatako, batuuka mu buli omu atunula gy'ayagala. Ekintu ekyo kiri nnyo mu bafumbo, baami bangi bakirina nga bakyala baabwe atuuka essaawa n'aba nga amulabikira bubi nga takyagala namukwatako ng'amukuba mugongo, nga ne bwe baba bagenze mu nsonga ze ez'ekikulu ng'asobola okukaka ng'akaka kikake. Ekintu ekyo kibeerawo, ebiseera ebisinga kibeera nnyo mu basajja. Kati ono yabuuzizza n'agamba lwaki ali bw'atyo, lwaki mukazi we amutama n'abeera nga tayagala mutunulako, n'abeera nga tayagala bakole na biri eby'ekikulu. Kati ensonga eyo ebeerawo, naye kisingira ddala singa obeera oyagala okuggyawo embeera eyo ey'okubeera ng'omukazi wo wamuzira nga tokyagala mwebakako, toyagala kkooneko, ng'akulabikira bubi nga bw'ogambye. Ebiseera ebisinga ekintu ekyo kiva ku mmwe abasajja. Ekyo nkikubuulira kuba okusookera ddala ogenda n'okwana omukazi oyo, omusanga omukazi oyo alabika bulungi nga yeekozeeko, yeetaddemu ssente, naye olutuuka mu makaago oba olutuuka ewakaawo otandika okumumma ssente ezijja okugula ebizigo, tomugulira bizigo, tomugulira kwegamba bintu bigenda muyamba, tomuwa ssente za nviiri. Ky'oba olaba ng'omukyala oyo atuuka esseera n'obeera ng'omwetamwa, ng'olaba alabika bulala olw'ensonga nti aba talina ssente za kwekolako kusobola kwekuumira ku mutindo. Kati n'olwekyo kye nsobola okukugamba ggwe omwami, fuba okulaba nga mukyala wo omuwa ssente asobole okwekolako. Omugambe nti zino ssente ze nkuwadde genda ogule ky'oyagala, zino ssente ze nkuwadde genda okole akaviiri, zino ssente genda ogule engoye, zino ssente weefeeko kwegamba gula ky'owulira ky'oyagala obeere nga weekolako. Omukyala oyo ebiseera ebisinga wo naba omuwadde ssente ezo n'omuwa ssente n'abeeramu n'akasente, kigenda muleetera okubeera nga yeefaako, tajja kulabikira bubi. Omukazi ajja kwekolako, ajja kulabika bulungi. Ekirala ekyokubiri, omwami kye nkusaba, omukyala oyo mufuule mukwano gwo, mufuule mukwano gwo. Abaami musirikirira nnyo abakazi, n'obeera nga toyagala kunyumya na mukazi wo, otuuka ewaka n'otandika kwogera n'abaana n'abalala musirikira ddala. Olumala okulya emmere ng'oyingira buliri ng'omukazi omukuma mugongo nga temunyumyamu wadde. So nga tekikulu nnyo omukyala oyo mubeere nga musaagasaaga, mubeere nga munyumya ku bintu eby'enjawulo ebijja okugatta omukwano gwammwe ababiri. Kuba ye omukyala asobola okubeerawo ng'awulira akwagala naye nga ggwe omwami si by'oliko, ng'omukyala oyo omulaba bulabi nga toyagala na kwogera naye, nga ne byayogera owulira tobyagala. Kati n'olwekyo ggwe omwami fuba okulaba ng'ozzaawo enkwatagana ne mukyala wo oyo. Mukyala ajja kukulabikira bulungi, ojja mwagala, ojja kubeera nga buli kaseera owulira omusubwa ng'oli wala naye. N'olwekyo mukyala mufuule mukwano gwo ate kimulage, kijja kuba kirungi nnyo. Ate ekirala naawe omukyala fuba okulaba nga weefaako. Omwami buli waakusanga mu ngoye ezifaanana obubi oba lwewabaddemu eggulo na luli kiba muli aba awulira bubi. Kiba kirungi obeere nga weefaako, obeere omukyala omuyonjo, kwegga obeere nga weefaako. Omanya nti omwami wange anaatera okudda, teekamu kagoye akasobola omusiikiriza. Teekamu akagoye akasobola omusikiriza kwegamba kutunuleko agambe mu butuufu nina omukyala. Bwe mubeera mu kisenge agagoye gaggyemu, yambala ku kagoye akalungi akampi akatangaala, naddala nga temunnafuna baana bangi kubasumbuwa ate era nga muli mu nnyumba nneneko nga ngazi. Kyandibadde kirungi obeerekoko mu kagoye akampi nga oli mu nnyumba, naddala obudde obw'ekiro ng'olina omwami wo, kugamba omwami wo abeeko kyakutunulako agambe nti butuufu mukyala wange aliko entumbu ennungi, ti mukyala wange aliko ekisambi ekirabika obulungi. Kwegamba omwami ono abeeko n'ekintu kyakutunulako kyasobola okuddawo abeere ng'akirowoozaako emisana, abeere ng'akyesunga ajja akitunuleko oba ajja akikwateko. Kijja kuba kirungi nnyo. Mu abakyala mulina okwefaako okufuba okulaba nga muteega ke twandiisa akatego, mutege obutego naddala ng'abaami bammwe bakomyewo. Tosigala mu bigoye binene, tosigala mu bigoye biwanvu. Bwe kityo bwe kiri, abakyala mwefeeko, nammwe abaami mwagale bakyala bammwe. Kijja kuba kirungi nnyo. Omukyala mufeeko, omukyala mugulire kyayagala, omukyala muwe ku ssente abeere ng'akola kaviiri, agule ku bizigo, agule ku makeup, kwegamba abeere nga yeekolako. Kuba obulungi bw'omukyala kwekolako.
ekyo nkibabuulira. Obulungi bw'omukyala kwefaako kwekolako bwe kityo bwe kiri. Kati n'olwekyo gwe omwami yayabuzza ekibuuzo nti mukyala we yakutama oba akulabikira bubi, fuba okulaba ng'omugulira ebintu ebyo, fuba okulaba ng'omuwa ekyo ky'aba akusabye. Ajja kunyirira, ajja kuba ng'alabika bulungi, tojja kuddamu mwetamwa. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.